Ate Namwandu avudde mu mbeera n'agoba ab'eddwaliro ku kizimbe kye lwa bbanja lya bukadde 6. Ategeezezza nti bano bamaze omwaka gumu n'ekitundu nga tebamusasula nsimbi. Bibadde kawempe ku Kate Falao. Farida Senyondo Sebogwawo Namwandu w'omugenzi Ajijamiru Sebogwawo y'anaabidde abaddukanya eddwaliro lya Medic Hospital erisangibwa Kawempe. Kate Falao n'abafulumiza ebintu wabweru n'eddwaliro ne liggalwa lwa kulemererwa kumusasula ensimbi z'obupangisa ezikunukiriza mu bukadde 6 nga zimaze omwaka mulamba n'ekitundu ti nga zaabalema okusasula. Okusinza ku Namwandu, okuva bba Sebogwawo lwe yafa abaddukanya eddwaliro baagaana okuddamu okumusasula ensimbi z'obupangisa nti nga baatuuka n'okujingirira ekiwandiiko nga balaga nti omugenzi yagenda okufa nga amaze okumusasula ensimbi za mwaka mulamba nti ekyali ekikyamu era ng'okunoonyeza kwalaga nti baali tebalina nsimbi n'emu gye baamuwa. Tukoze buli kyonna ekisoboka naye agaana taleetayo wadde 10. Twamusaavinga amabaluwa tugezaako okuteesa naye endagaano zonna ze twakola ng'azimenya tewali kyatuukiriza. Naye leero tuyitidde ku poliisi ne batuwa obukuumi netujja netuggalawo. Wetuukidde mu kifo kino tusanze Namwandu amaze okweddiza ennyumba ya bba nga ne geeti agisibyeko kofulu 2 nga n'ebintu by'eddwaliro ebimu abifulumiza ebweru. Abasawo babadde basobeddwa olwa mukama waabwe okumalamu omusulo kyokka nga bakonkomadde n'ebintu byabwe wabweru. Bano olulabye kamera zaffe batandise okwekweka nga n'abamu basazeewo okwebika enviiri mu maaso ate abalala okutunula wansi nga tebakkiriza kubatunza mu kamera nga baganye n'okuba ku kiboogera. Omu ku baddukanya eddwaliro alinnye bodaboda n'abulawo. Abasawo nabo balabuse ne batandika okwemulula mpolampola okutuuka we babuzeewo era n'ebintu ne babirekawo ng'enkuba efuyiridde ebisanze bweru. Puliida wa Namwandu Sebogwawo Umaru Kasujja ategeeza nti bazze emirundi mingi nga bagezaako okutegeeragana n'abapangisa bano ab'eddwaliro kyokka nga buli kiseera nti babuzaabuza okutuusa lwe baddukidde mu kooti n'ebawa olukusa okubagoba mu nnyumba yaabwe. Era ng'etteeka ly'omuli Landlord n'obupangisa bwe ligamba nti omuntu mumuwa notisi ne tugimuwa tugumiikiza nebbanga notisi tuzimuwadde ne tuteesa naye najja ne yeegayirira ne tumuleka tutuuse ne tugamba mbeera ekooye tumufulumizza kati katugere tukole enteekateeka endala ebanja ssente zaffe. Ssentebe w'ekyalo Kigongo Mutaasa akakasiza nti ensonga zino aludde ng'azimanyi era ng'azeenyigiramu wabula oluvannyuma nti yakizuula ng'ab'eddwaliro babadde bazimuula ebiragiro bya kooti n'okumenya endagaano ezize zikolebwa. Ndowooza nti alimu oba n'obunyoomi obutaagala kusasula. Administrators yabeegaana okutuusa we yabalinnyisa abaana okuva e London ne balinnya bajje ku lulwe abakakase era ne batula mu ofiisi yange nakkiriza nti mbategeera. Netulowooza nti agenda kutandika okusasula naye okuva olwo tasasulanga ssente n'emu. Mirimu Muhammad ku lwa famire ya Sebogwawo naye aliko byatangazizza. Tuuse ku nsonga eno olw'embeera gye tuze tuyitamu okumala akaseera ng'omwami kunoonya Dr. Sumbuwa famire nga weeri okuva muzeeru yafa n'afoojinga nga we yasasula paka olwaleero erosi lwetuyambye wamu ne poliisi ne tulabika nga tumupushinze awutu. Kyokka abakulira eddwaliro bonna bagaanye okutunula mu kamera zaffe okubaako kye batangaza ku nsonga zino. Byondo William yakusakidde Gweno ku Lwabukedde TV.